n'Abachina bennyini tebatwagala batusosola ne woyingira mu bbaasi bwoti bagifuluma bonna ne waba badde bagijjuza bakuforcinga okutestinga ebintu bye batusesingako tetubitegeera oba batuyita laboratory ne we baba bakutestinze bagenda bugenzi ne results zaabwe. Okuva ekirwadde kya coronavirus wekyabalukawo mu nsi yonna, amawanga ag'enjawulo gabadde gatandise okusosola amawanga gannaago, nga kino okusinga kirabiddwako mu nsi ya China mu kibuga ekikulu ekya Wuhan. Kigambibwa nti nno bukyanga China erangirira nti nno ekirwadde kino kigenda kikendeera mu ggwanga lino erya China. Bannansi ba China abasinga babadde batandise okusosola abantu abatali baggwanga eryo, era nga okusingira ddala Abafirika be babadde basosola. Abantu abasinga abava mu Afirika naddala mu nsi nga Uganda, Ghana bonna babadde batandise okubeera nga basosolebwa nga basula ku ma street, nga n'ennyumba zennyini ze bapangisa babagobyemu nga bagamba nti nno be baleeta ekirwadde kino ekya coronavirus. Naye we bukeeredde olunaku olwaleero, Bobi Wine alina obubaka bw'awandiikidde gavumenti eno eya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ku mukutu gwe ogwa Facebook page, nga akondeeminga ekikolwa kino era n'asaba gavumenti eyimukiremu bunnambiro eyambe abaana bano ku mbeera gye balimu essaawa ya leero, okubeera nga basula ku ma street nga n'abo bennyini balandiroodi baabwe be bandisasudde ssente za renti babagobye mu mayumba, olunsi abamu nga basasula dda naye ne babagoba nga babalangira okubeera nga batwalayo ekirwadde kino ekya ssenyiga. Bobi Wine asabye gavumenti eyimukiremu bunnambiro era nga ebbaluwa gy'awandiise kangikusomeremukko naawe ogiwulire. Africans living and working in several parts of China are experiencing incredible pain and suffering. Aside from dealing with the terrible effects of COVID-19, they now have to contend with numerous incidents of xenophobia and targeted attacks. I have these past days been receiving calls from many Ugandans in China, including our coordinators there. Many of them have been forced onto streets where they have to sleep. We condemn these targeted attacks and call upon the authorities in China to urgently intervene. A crisis such as this demands humanity and solidarity from all people across the world. I commend some African governments which have already taken steps to help their people. The government of Uganda has not yet taken any steps to help our brothers and sisters who are having a terrible time. I challenge the government to urgently engage the government of China on this or take urgent measures to repatriate these people back home. Buno bwe bubaka bwa Bobi Wine bwaweereza gavumenti okubeera nga bayamba abaana abali mu kubonaabona mu China essaawa ya leero, kubanga kati essaawa ya leero abaana abasinga basula ku ma street, abasinga babagobye mu mayumba ge babadde basulamu, tewali gwe beetaaga mu restaurants, tewali gwe beetaaga mu hotels, bonna abasinga ba black people bonna abasinga babagobye mu mayumba gaabwe. Era nga Bobi Wine avuddeyo mu bukambo bw'ekitalo ng'asaba gavumenti eyamba abaana bano basobole okubeera nga bakomawo ku butaka bwabwe. Oli ku Uganda News Updates, ky'oba olina okunkolyanyiga akagambo subscribe, okomentinge, olikinge ate osharinge. Mwebale nnyo, mwebale ddala, sigadde nze Roger Malobozi.